mukatono olwako munaye akayiseemu naye nga mbadde nkyebaza gwe yakedde ogenda okukola gwe yakedde ogenda okuyiiya weebale kubeera nti no kyokola kyonna oli mu kikola ate mutima omulungi. Tugenda kuvaako awo tugendeko mu mawulire gaffe aga Jaka Akawuwo. Amawulire ago Jaka Akawuwo gabeera agabadde wano ku Abstv olunaku olw'eggulo ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tugafunayo gwa munaffe aba teyasabudde kubeera ng'ogalaba oba naawe eyagalabye naye nga towagannyonnyose tugakomyawo munnaffe naawe ogalabeko obeere ng'okola ki ng'ogagwa ennyalwe. Tugendagendako wali mu parliamenti bavuddeyo ne bayogera ku bintu bingi ebyenjawulo naye bayogera ku bintu ebyenjawulo. Museveni yagenda n'akola okutambula okw'okulwanyisa enguzi era abannayuganda bangi ne baddamu essuubi nti nno enguzi ejja bbeera nga maybe erinnyibwa ku nfeete ekiseera kyonna. Naye olunaku olwajjo twalabyeko Miriam Matembe nga ayogera ku kintu ekyenguzi. So tugenda bbeera nga tulaba eggulire eryo tulabe munnaye bayogedde kikunguzi bagamba balina okulwanyisa enguzi esusse. Katugendeko ate eyo tulabe enguzi bajogeddeko ki n'okulwanyisa balwanyisiza batya. Naye mu butuufu eno reshuffle of course terimu magezi. Reshuffle nze kyendumyeko kulaba nti President Museveni ng'amaze kuleadinga protest against corruption. Akola ki? Implementinze corruption. Kubanga mu appointment y'aba ministers kati bakola. Gwe nojjayo magezi, no rewardinga magezi, no rewardinga simanyi kafuzi, no rewardinga ebadde appointment nga ba rewardinga abo abamuyamba kujjako age limit kakati we bagenda kumuyamba mugenda kufuna obululu. Ekyokubiri bino ebizeeyi ebibeera imagine kabe president oyo muzeeyi wenyini, vice president oyo yagwa mudda, prime minister oyo muzeeyi, first prime minister, second prime minister, third prime minister, bonna bizeeyi bigenda mu kwebaka. Those selfish characters, you know them, our political grandfathers. Can you imagine? What are the football grandfathers? Are they still on the pitch? No. Football grandfathers, are they still on the pitch? They rested. You are the ones who are there. What I'm trying to tell you, the youth, don't listen to us who tell you that you are the future leaders. No, you are the future elders. Oh, you know. Oye Miriam Matembe ebizeeyi akizemu emirundi esatu. So kaweefuba oyo yatongozeddwa bagenda muyita Black Monday. Ndoza Black Monday kijja beera nga buli Monday nga bajjukiza omukulembeze n'abalala bekikwatako nti nno kyemwayogera ekyokulwanyisa enguzi mwino obbeera nga mukitwala mu maaso. Bwe tuvaako ate awo ku byenguzi ne tweyongerayo ne tugendako mu district ey'e Bundibujjo. District ey'e Bundibujjo munnaye bagwamu ekikangabwa wiiki eyewedde. Bwe bafuna enkuba ennyingi n'ereeta amataba ne gavaamu okubuluka kw'ettaka. So abantu bangi ettaka lyababuutikira era n'okutuusa kati bakyanoonya abasobola okubeera nga bafiiramu. Naye olunaku olwajjo badduukiridde era abantu bangi Red Cross n'abantu Ssekinomu babadduukiridde naye nga nabo beekubidde omulanga abantu b'e Bundibujjo ne basaba ofiisi ya Ssaaba Minisita oba Prime Minister ebeere nga nabo bakwatizaako balabe nga bafuna abantu baabwe babaziike bepo n'okubawa ebyokulya ebyensula n'ebintu ebyenjawulo ebirala bingi. Katugendeko e Bundibujjo tulabe ki ekyabaddeyo. Esawa zino tuliizawula wano mu kampu kati ebizibu bye tusanze wano mu kampu tusanze nti no tetulina mazzi ate n'ekirala tusaba gavumenti etuyambe batuweko wakiri ku chenji y'emmere buli lunaku tulya muceere ate n'ebiceere biriawo biceere tebiwooma kati tusaba gavumenti Museveni batuyambe batuleetere kuwa kati wano ate n'ekirala ekizibu wano kyetulina kale endwadde tooyiba otuuka wali abantu bapama bubi kale tuliawo bwe tuto kati tusaba gavumenti mutuyambe. The Prime Minister, in addition to that, we also received the blankets from MSF, Doctors Without Frontiers, which were also distributed. There are also well-wishers who have come in to help us, like ESCO Uganda. They have donated 640 items.
and they have been directly supplied to the IDPs in the camps. We are appealing to all well-wishers, companies, firms, and individuals who can come in and help our brothers and sisters who are staying in the camps with all food necessities of life. Two, I also thank the Office of the Prime Minister for coming in so quickly and for all the support Uganda Police Force is giving us in terms of supplying water. Byebyo ebyasobodde okubeera nga bigenda mu maaso ebundi bujjo. Tusaba gwe Ssekinnoomu naawe akwatibwako ensonga eyo osobola okubeera nga obayamba mu ngeri emu oba endala. Bwe tuvaako awo ebundi bujjo ne tugenda mu sayidi ze Rwenzori. Rwenzori nayo eri kitundu kiri mu Western Uganda, nayo mu ngeri emu basobodde okubeera nga bafulumya aba LDU abaweredde ddala 2,482 naye ne babakubiriza okubeera abakozi abalungi, baleme kutulugunya abantu, baleme kubeera nga balya enguzi, babeere nga bantu balungi mu bitundu ebyenjawulo bye bagenda okubeera nga babasindika bakoleremu emirimu gyabwe. Katulabe ate emboozi ya LDU sayidi ze Rwenzori bwe yatambudde. I'm now confident that they are ready for deployment and will perform as per the task at hand. So, during the course, the trainees were equipped with general military knowledge, skills, and developed their physique and instilled combat spirit so that they are able to take up their places in a field force unit. Be careful with your life. You don't share your life with anybody. It is your own life. And we don't want to lose you. And we don't want that simplistic cultures. When everybody wants to sleep, when you have a wife and you have brothers, all of them will come sleep with your wife. No way. My wife is mine. Stops there. Don't play with my wife, look for yours. That's the message. Yeyo LDU side ze Rwenzori eyo. Mukole bulungi bannaye aba LDU emirimu gyammwe. Ate bwe tuvaako kaawo ku side ya Rwenzori nga tweyongeddeyo wanene Kampala amawulire agavudde wali ekyaddondo ku kitebe ekya Electoral Commission. Obubaka bwavuddeyo ne bategeeza nti no bakwongeramu ennaku endala 7 okutereeza oba okugolola enkalala Zabalonzi. Gwe munaaye anaalonda nkubiriza nti nno bweyagala okulonda ng'osalirawo eggwanga lyo beera ng'ogenda olabe oba erinnya lyo gye liri weewandiise oba nga tewewandiisanga oba weewandiise olabe nti ddala erinnya lyo gye liri oleme kutawaanya bantu ku lunaku olw'okulonda nti ate nzize muŋŋaanya okuba akalulu kange. Genda obeere nga munaaye olaba erinnya lyo ki ekirifaako sayidi zeeyo. N'olwekyo tujja beera nga tulaba egguliro eryo nalyo erya Electoral Commission bwe yakubiriza abantu bagende bewandiise babeere nga basobola okulonda. Babawadde ennaku 7. Jjukira nti nno baasooka ne babawa omwezi ogwa Novemba gwonna mubeere nga mugenda mutereze enkalala zammwe ez'okulonda. Abamu temwagenda nekiwaliriza bannabyabufuzi bamwe be mwagala osindika mu parliament be mwagala osindika mu bukulembeze oba entebe y'obwa president ne babakubiriza nti bannaye mugende muddemu mwewandiise mubeere nga mutuwa akalulu kammwe era ne muddamu ne muteewandiisa. Naye kati babawaddeyo ennaku 7 ezisembayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini gwe tulimu okubeera nga okakasa nti onoolonda oba toolonde. N'olwekyo katulabe egguliro eryo tulabe ki Electoral Commission kye tugamba. Abasente bannange abasentebe b'obukiiko bw'omu byalo mulekera okusaba abantu ssente. Eno kaweefube okuwandika abalonzi kikolwa kya bwereere. Muleme kutaataaganya eddembe ly'abantu abaagala okufuuka balonzi okulonda abakulembeze baabwe.
andi otubadde tubasisinkana ba LC1 tubadde tubakubiriza twakasisinkana ba LC1 ng'e12 ba chairman LC1 ng'e12 mu district nga 5 fenga kati ne tubadde tubakubiriza nti ebintu bikwata kulonda bya bwerere ne fomu zino situgamba general tebaruwa ya chairman buno lupapuro bayuza mbitabu ne bawandika nze chairman bundi iki nedda efomu zaffe empapula zaffe tuziba wadde weke nyini ate tezina ba chairman LC1 by the way nedda Gego agafudde mu byokulonda n'olwekyo tugenda beera nga tuwumulamu katono tukomewo ne Mike of Uganda atuwe ate ebivudde mu nsiike y'ebyemizannyo nkyali Angelo mu program Angelo Philip Kiberu era ntuddewo amachago olunaku olwaleero kutuusako programu eno mu kanyomero kano tubeera tugenda mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku era ng'olunaku olwaleero twagala kukwogera ku kalulu oba ku nkalala Zabalonzi ze basobodde okubeera nga bayongerayo ne bagamba nti nno bagenda bawa okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Desemba mubeere nga mugenda mweteeketeeke okubeera nga mukuba akalulu mu mwaka ogwa 2021 essaawa zino babawadde ebbanga eddala lya wiiki emu naye Mike olowooza lwaki bannayuganda batwala obudde bungi gavumenti ereetawo ensonga negamba mugendemu naddala ebintu ebirimu okwewandiisa bannayuganda nkirabye nti nno tebaagala nnyo kintu kyebayita okwewandiisa ebiseera ebisinga tulabyeko ojjukira nga batugamba tuwandise amasimu gaffe tuwandise zilayini zaffe bannayuganda bangi batwala ebbanga ddene bagamba bagenda zisalako layini bannaayi abataneewandiisa ne bagaana okwewandiisa eyo ensonga ya layini nevaawo ne wajja ensonga ya decoders abantu abasinga babagamba nga TV bagenda zijja ku analog bazize ku digital mugule bu decoders mugule bu free to air bannayuganda bangi ne bagaana basooka ne bawulirako ensonga kiwali bagamba TV bagenda zijjanga ko omusolo bo ne balowooza nti government ejja kujjanga oba ejja kuteekawo enforcement ejja makaago ekikebere oba abantu ne bagamba tujja zikwekanga wansi w'ekitanda nga bazo zijja ko omusolo kumbe babaleetera ki nga bagenda baleetera decoder nti omusolo ojja gusasulanga mu subscription fee kati ensonga eyo nayo nevaawo ne wajja eyo obutimba bw'ensiri mugende mu kibo obutimba bw'ensiri mujja lwala malaria n'abaana bammwe mufuna obutimba abannayuganda baganye mugendayo kati olunaku olwaleero olwajjo actually babongeddeyo ebbanga oluvannyuma lw'okubongerezaayo ebbanga nga lya oluvannyuma lw'obbongezaayo ebbanga erya weeks 3 bagaana ne baddawo ne bawaayo omwezi ne bagana kati babawadde wiiki emu okyogerako ekyo lwaki bannayuganda babeera bagayavu nnyo mu nsonga ez'okwewandiisa ekisooka ndowooza gavumenti yaffe ennyini yebaginya kubanga bo bakisobera nti ejja kubanga ekolaki ng'ekintu ekyongezaayo bwekyongezaayo in first place neddamu nekyongezaayo omulundi ogw'okulala tegeera nti mukiri eri ekyokulonda webasooka okuwandiisa layini kyatukaisa ne bakwati ne bakyongezaayo ate nabuli bwebateekawo ezeguni z'okwewandiisa kibi kibakimanyi ng'ejja kubanga kolaki ng'eyongezaayo ekintu tebalaba bo webateekawo ekintu ekyo bwekityo bo badde ne basalako ne batula ne basalako nti gavumenti ejja kwongezaayo ate era nabadde kuliyegula abantu nga boogera nti kati bayongedde paka 21 naye kyemmanyi bajja kutwongeza paka ki guno omwaka bwonabona guweddeko kitegeeza nti yo nga bo basooka bakole biba nti abantu bano okupaajamu okwegenya bakiseewo nti twataddewo deeti bwegiziwe tukoma okukola ki okuwandiisa bakireke bwetuukawo deeti weginenyini basitopinge then babawendooza nga tugeze bale wiiki ngezi nga 2 balabe nti buli muntu ajja kulaba nti oba ovunaanyizibwa nti saayewandiisiza mbainetaaga okwewandiisa badde mbabagayo twawadde wiiki egi kibenga okukola ki okubawoninga nti eno oliwo wiiki omukola ki omutagigira kijja kuba kibawadde nti okubakangamu nti basajja bali balekeddeawo ddala kituufu ati bataba tugenze bajja kubanga ekintu bakikola ki bakiviirako ddala so kujja kubanga okubakanga naye gino eno kyona nnyini babaginya in first place kati gavumenti nga yo bakimanyi nti ebintu byekola ejja kubanga ekyusa ejja kubanga bajja kwongezaayo bwekityo bwebakikola kyetusuubira nti nezino ennaku omusanvu ze babawadde bayinza okumaliriza babongeddeyo kubanga ennaku zino omusanvu ze babawadde zigenda yingira mu Christmas season already tuli mu Christmas season naye okutuusa nga 23
abantu abasinga bayinza okwekwasa nti weewandisiza e Kampala amamu Christmas ogenda jirira mu kyalo olowooza oli tayinza okuleeta ensonga nti nze we nalina okwewandisiza e Kampala nga 23 nali ntambudde genda mu kyalo oba mbaale kulya Christmas osuubira ennaku ezo 22 23 tezigenda ku affectinga enteekateeka ey'akakiiko k'okulonda okubeera abantu beewandiisa era of course bajagyetanga excuse kubanga katulaba abantu abasinga batandise okulavulinga nga bagenda mu byalo byabwe okubanga balina ku enkulu kati baba bakitaddewo ekyo jjukira mu babagambye bakole ki bagisobola okukyusa buli mu ayagala okulondera kati ensonga gye bawa lwaki bagyongezaayo simanyi begenda kendeera kubanga bagamba nti enkuba ebadde nnyingi nnyo nti abantu basobodde kubanga bakola ki nga beewandisobola kuba nti enkuba nnyingi naye enkuba excuse ya muntu munafu enkuba tegaana kukola kintu kyonna ng'oli mumalirivu anti bo electrical commission tuvuddeyo ne bagamba nti abantu beekwasa nti enkuba ki nnyingi tebaganya kugenda kukola ki kwewandiisa kati enkuba bwe neba yegasseeko nesigala ng'ekyatonnya ate mu ngeri emu ng'abantu balina okugenda mu bikujjuko balina okugenda okugula kana aka Christmas okukola kino na kino na kino tulaba nga ate bajja kuba ne excuse esinga okuba nga ey'amaanyi nti era jja kumaliza nga tulaba nga bagambye katubongereyo paka January ensonga eyo bannayuganda okubeera nga badilayinga buli kiseera kyo ogwo muzeera nkisaba munaye mubeere nga mukikomya bino ebintu ebisinga biyamba mmwe kuba oyagala okukyusa obukulembeze oba oyagala obukulembeze busigalewo okuva ku mutendera ogwa president omukulembeze w'eggwanga okutuukira ddala ku mutendera ogwaba LC1 ba minister buli omu alina omuntu egwayagala alonde so bonooba teweewandiisiza togenda kubeera ng'okola ki ng'osobola okulonda kati waliwo n'ensonga endala abantu abamu bagamba nti bo kiringa kiteeso kyabwe bagamba nti census ogimanyi mwe babalira abantu eggwanga litegeere likole enteekateeka nga bategedde omuwendo gw'abantu oguli mu ggwanga census kye kigibeezaawo bamanye nti bwe tuba twewola ssente twebolera abantu bwe bati bamanye nti nno bwe tubeera tuleeta oba butimba bwa nsiri tuleetera abantu bwe bati bwe tubeera tuzimba amalwaliro gagenda kufaayo ku bantu bwe bati census gyegimu ku migaso gya census okubala abantu mu ggwanga kati census eyo weba egenda mu maaso ng'okubala abantu wekuli tulaba nti nno gavumenti esindika abantu mu maka g'abantu bakusanga waka we bakubalira oba oluusi ne ku mulimu ne bajja ne bababalirawo kati mulimu abalina ekiteesa bagamba nti lwaki enkalala ezo ez'okulonda tebazibaleetera gye bakolera nti abamunze ndi bize siina budde bugendayo lwaki nkola mu dduuka mu kikuubo lwaki empapula akakiiko k'okulonda tekazindeetera wenkolera n'enzijulizaawo anti kati okiraba nti okubala abantu kiba eyo eryanga responsibility enene eya gavumenti gyerina okuba nga ekola nti gavumenti wetamanye enamba ntuufu gyerina mu nsi tajja kusobola kubala ki kugipulaningira bulungi nti kyokola abantu bo bateekawo basobola okugenda paka ne bajjawo omuntu gy'asula okukola kati okumubala balabe nti ki tulina enamba bweti mu kitundu bwe kiti naye ekyokulonda kyakyeyagalire nze sijja kujja nkwesirako nti waliwo abantu batayagala kulonda ekyamazima naye agamba ze kulonda waliwo abalina perspective zaabwe awoza nti kino nakino kiri bwe kiti nti gavumenti ekola bweti ne bweti nti gavumenti zesuubira nti akalubayiza okukabbawo ebyo sijja kulonda okitegeera nti buli omu ayina enjogera egyo nagaa sijja kulonda so kati gavumenti eba egenze mu bisere zaffe nnyingi okujja okuleetera omuntu bans ayinza okwewandiisa olwakuba bakimuleetedde awo naye nga tajja kulonda so kati bakireke nga kiri bwe kiti nti oyo yenyinenyini ali interested mu kulonda wanaba ali iganga ayagala okulonda nga ajja kufuba nnyo okulwana okugenda ku ki okubanga anoonya ekitole kyagala okukola ki okulonderamu so sikujja bajja kuba batuginyumiza nnyo kyekyamazima weewandiisa dda mike okulonda olukalala wagenda n'okeberako ze nagera nekebera naye nasanga kuolwa line yali mpanvu ali nange mbale sinakuddayo oteekateeka kuddayo njakuddayo naye tubadde tunyumyamu awo nga tetunajja ano kumpewo n'oŋŋamba ogenda leero era kansuubira ogenda leero njagagenda lwaleero kubanga saya kubeera nampulira zibi kuba sijja kubeera abo bannayuganda abamu abagamba nti tujja kutongerawo naye okulonda nange njagala buli muntu agenda akoleki alonde naye nabo benyinenyini bateekayo abo balondesa balina obuzibu bwabwe nga bo kale abawandiisa ezo enkalala n'ebyo biki
otuukayo waliwo kati nawedde abantu abagamba nti otuuka ne bakugamba nti ono gundi yafa naye nga te gundi yenyini yagenze sisaba nti waki oba osalirawo nti gundi yakola ki gundi yafa ng'ate tonakukola ki tonaba kumucekinga kulaba oba ddala yafa ng'ate yaze nakugamba nti gundi ki nze gundi so nabo balina obuzibu bwabwe anaita nti kompyuta zaabwe ezimu tezikola kyotegeeza nti otuuka wali eri ku lukalala bw'otuuka ku lukalala olwo nga erinnya lyo weeriri n'akafaananyiko naye nga bagamba wafa kati soke tugende mu kumulamuko katono tubeere ng'ate munaye tukomawo n'omulamwa ogwa akalulu oba okwewandiisa ku nkalala ezo ez'abalonzi